bamu gwa kabugu nga tonafa gwobona bakumukazi vaawo ko wewumule yes ekigambo kuno bakya Luganda wewugulemu obobera kwa mama fino obafuna omuzigo obafuna wa bulazo obogena mu hoteli okakane psychological mindset dewo bwata na sente omukyala ali tortured yakazala first of all bamulaze nti ono mujja omuwala naye mulungi nnyo ali musimanyi mu America obusi tebiriyo ate kati social media ebakuba psychologically kubanga mwaze mu public ensonga za wakazi baza mu nyumba tubabulirwa nga muwasa tebababulira bigambe babalina babulirira abuli muntu wali warabira mwezi nanyu abantu balina okusomozebwa mu maka ate njagala bagamba kigambo kino teweesibanga Kasubira nti muli bulungi abaami n'abakyala abaana bawuliza NCK TV mwebale kukininga in era nga wano wojja amawulire amalungi amawulire agaliko evidence amawulire getwekakasa era amawulire gotajja kujja wantu wonna walala mwebale kukininga in mwebale kulikinga kusubscribinga na kucommentinga era tanaba kusubscribinga nkusaba mukwano okikoleko kati mumuli agolwaleero mbaleetedde foofiga ku nsonga za SB4 era nga ye ali mu kuwanda muliro nga mulabye vidiyo eyo ng'etandika full figure abadde ayogeza obusungu bungi ku Soul TV kweyo programu yebeerawo era nga agambye nti SB4 waba mugezi anobe kuba Anteila ajja kumutta ebyo bivudde mu kamwa ka full figure agambye SB4 anobe n'agamba Anteila ayogeza busungu ayogeza bukyayi bungi era alina eddoboozi lya salambwa salambwa musota simanyi oba lirina eddoboozi ndowooza abadde ategeeza obukambwe mu ddoboozi bwa salambwa era agambye nti maama Fina babeereddewo n'ekyannaku nnyo nti muyingiza ne mu bintu byammwe buli mufuna obutakkaanya abantu bableminga maama Fina n'agamba maama Fina babeereddewo okuva ku mbaga mpaka ku ddwaliro ery'e Nakasero era bambi atugambyeko n'ebintu ebyo tubadde tetumanyi agambye nti maama Fina first of all yasponsoring embaga yammwe n'abawa omudidi gw'essente millions of money teyakoma ku ekyo abawa akawogo yabawa emmotoka renta contributinga nanti munange yagamba oli mutabani we maama Fina kanyini yabyogera n'agamba SB4 mutabani we era bw'aliva mu bulamu bw'ensi alina okugabana ku bintu bye n'agamba nti Fina ne bawala be abalala ababiri bakimanyiiko abo bawala ababiri babeera bweru aba maama Fina n'agamba nti bakimanyiiko era ye mutabani we n'agamba nti maama Fina ababeereddewo abawadde byonna bye mwagala wano weba admitinga Anteila mu ddwaliro e Nakasero yagamba nti yalina complications bino byogerwa mukyala Nakagobi Jennifer Fofiga n'agamba nti Anteila yalina complications era Nakasero hospital mulimanyi bulungi ddwaliro lya bbeeyi si buli omuntu alisobola era mbu Anteila yazaala abaana ba premature oba abaana batanneetuuka abo abaana batera okubeera ku oxygen abaana babateeka mu incubator n'agamba nti maama Fina yafootinga all those bills and that was worth millions of money n'abuuza Anteila kikyo like ekintu ng'okisusiza si gwasoose okufuna obutakkaanya mu maka you're not experiencing the very worst situation era n'agamba balabyerabye abafumbo obufumbo kuguma togenda funa musajja olowooza nti things will move on smoothly era Fofiga n'agamba maama is it because ono omuwala ko wife owe UK kiwala kinyirira kyekikubisa pressure zo zonna ezikogeza ebyama by'omu makaago byonna byabadde ebigambo bya Fofiga era waliwo noono journalist yali journalist back in Uganda bamuyita Case ng'oyo travelinga to USA era ng'eyo gy'abeera atera okukola live ne Flavia Namulindwa batera okuwa their views bombi bali ba journalist Flavia Namulindwa yali wa Bukedde TV ng'akola ku program oluyimba lwe yagenda dda awo Case n'amwegattako Case yagambye nti abayimbi b'e Uganda
bayina ekintu kye bayita ye yakiyise the Rema Namakula effect. N'agamba nti okuva Rema Namakula we yafumbirwa n'akola omukolo ogw'amaanyi n'azaala n'afuna omusajja Rema mumanyi atikisa omwami we wano ku birthday ya Ssebunya yatukubamu obufaanani ng'ebifaanani biri intimate era abantu abamu baavayo ne bagamba naye Rema okuva watandika okuyimba mbadde sirabanga ku kisambi kyo abantu baayogera beewuunya nnyo ne bagamba Rema twali tulowooza you're the most decent woman in this Uganda naye otukubye obufaanani bwali intimate bambi era buli obufaanani bwali rated 18 lwakuba Rema yavaayo n'agamba maama akasambi Jessica nalazeeko katono ate nabadde n'omwami wange sikiwa nti that's a bad thing Rema bwe yagamba nga nzize ku case yagambye nti abakyala b'omu Uganda oba bayite ba socialites oba ba artists ba actresses ne basically abakyala bali mu music industry ne entertainment industry bayina the Rema effect. By Rema effect yabadde ategeeza nti baagala kukopa what Rema does but they can never be her. Now reasons n'agamba okuva ku mbuto abakazi afuna olubuto now example ya Precious Remy afuna olubuto n'akola interviews n'ayagala okukakasa weba birthday ye n'akola photoshoot n'omwami we mukitegeera n'akola emikolo n'agikuba abantu bo balina the Rema effect n'agamba nti abakazi bayiga okubikabikako si buli kimu tojja kirojja and the difference with Rema is tavaayo kwogerera nti kino obufumbo bwange bwabaddewo buti I failed my relationship because of this and this yet yeetotola alaga results and she only shows happy moments. By the way, if you've noticed Rema alaga only happy moments naye kati bano abalala n'agamba ono mukyala Antela akoze bubi nnyo okuvaayo mu ngeri bw'etyo yet abadde alaga nga bali basanyufu travelings bagenze Dubai n'abipostinga afunye olubuto n'alupostinga bazadde abalongo n'apostinga afunye ebirabo n'apostinga n'agamba eyo Rema effect egenda kuviirako nnyo egenda kuba the downfall of many socialites ye case byebyo bye yayogedde naye nga zino ensonga bambi eza Antela ne SB4 zikyali mbi tujja kuba tubaleetera amawulire amalala gabakwatako people's views about the marital issues ono ayogedde ki batuuseewa baddiŋŋanye oba nedda SB4 agenze obulayo okusanga Ashalove oba nedda byonna tujja kuba tubikuleetera stay tuned on ku NCK TV mwebale nnyo mwebalire ddala bamikwano musiibe bulungi.